Okay, kati fuli kwambukako waggulu eno mbega osobola okubanga olaba engeri ebintu bye bitambulamu. Obaze bizinensi toyingira mu bintu nga oyingiramu lwakubanga naakola ntya simanya ate biki ogwe nno omulabi waffe omulungi. Kino kye tuli okulaga kyekiyuma kye tukulaga ndowooza ogiraba engeri gyefaananamu. Abantu abasinga buli muntu si gwe tuteeka ku faamu zaffe wabula tukola kwejjako. Tokola kwejjako naye kola ekintu nga naawe kwegamba ogenda kubanga olaba nga kisobola okubanga kikuleetera essente. Ndowooza oli kulaba olwokubanga ekiyumba kino kiri waggulu weetegereze ekintu kinene eno kyayongebwa okubanga kisitulibwamuko eno ne kiba nga kiteereddwamuko newankubadde nga tekinaba kuggwa. Kati ebiseera ebisinga gweomulabi waffe omulungi olaba wansi wano eno wateekeddwawo akatimba akengalama ne waba nga wateekeddwawo seminti. Kati kitegeeza nti amazzi ne gabanga gayiise wano wansi ng'oba drinka oba enkoko nga zibadde zifuse tosobola kubanga amazzi gano gakkirira wansi. Lwaki? Kubanga twataddewo kaniiro kaneeno twataddewo seminti ono si nniino seminti ono. Kati ebikuta byetugenda okukozesa bijja kubanga byeyambisa seminti ono kubanga amazzi ne gabanga gasusse oba enkoko ziyiye amazzi nga gasusse okubanga tegasobola kukkirira mu ziri eziri wansi kubanga tukulaze ng'ekiyumba kino kya kalina kirina ogundi bbiri. Wano waggulu olaba bagenda enkoko 100 era nga kamera yaffe weeri okubanga ekulambuuza. Mwannyinaze naye muganda wange ali eno osobola okuteeka mu kulunda ssente ng'omanyi wooteeka osobola okufunamu. Lwaki okola ebintu ebiri gafula ebintu ebitasobola kubanga bikuyamba ebintu ebitali byamaanyi ng'okola ebintu ebitagasa ng'okola ebintu ebyokwejjako bwejja. Eno oli mu bizinensi. Lwaki toteekamu ekintu ekitegeerekeka ekintu ekyamaanyi kyosobola okubanga omanya tino eno bizinensi. Bizinensi oba onaagiteekamu osobola okugifunamu oba togitaddeemu. Nina gwe nali ŋŋamba nga bakyali mubiri enkola edda mbu tetwafuuyiranga enkoko zaabeeranga obubeezi. Ebintu ebyo byakoma dda olina okuteekamu olyoka ofunemu. Tewali atateekamu ayinza kufunamu olina kumala kuteekamu olyoka osobola okubanga ofunamu. N'olwensonga eyo gw'omulabi waffe mulungi tuli kulaga bwe tuti ate tuliddamu ne tukulaga ng'enkoko mweziri newankubadde nga wansi gyeziri naye mbadde nkulaga enzimba y'ekiyumba toteekamu buntuntu. Ndowooza oligiraba. Kati olizimba kiyumba kyamuko naye obuntu bw'oteekamu myaka 3 kibe nga kigudde myaka 3 kibe nga tekikyali kiyumba nga kisansebuse naye kati endowooza pole neerigendawa. Bino bye tuteeka wano wakati olukewande bwe tukulaga emabbali ebikondo ebiri emabbali polos eziri emabbali zikulaga z'amaanyi era ne bwe olabyenga kamera yaffe nga bweri ekulaga nga ebintu by'amaanyi. So si buntuntu osobola okufuna mu kulima osobola okufuna mu kulunda kuno okw'enkoko naye nga otaddemu wano sente ziri wano naye tulaga nti ogenda kubanga ozifuna kubanga wootadde sente osuubira ozifuna. Musajja kyava yagamba nti teeka sente woolaba wooteeka sente olina okubanga olabawo. Basibo ne bannyawo subscribinga ku mukutu guno ate era olayikinge commentinga n'abaagala enkoko bannange weeziri osobola okukomentinga ne tuba nga tusobola okubanga ofuna enkoko n'abaagala okuzimbira zitwaki kyanga zineeno osobola okubanga ozifuna mu nsonga ey'okulima ne mu nsonga ey'okulunda. Mbaagala nnyo bannange. Bye bye. Ekiyumba kinene kisobola okuwa kiri kyabiri gudi bbiri wansi wano newaggulu erina okugendayo enkoko ne wansi walina okubanga wagendayo enkoko. Kakati ebiseera ebisinga abantu abasinga tuzimba naye nga tuzimbisiza mu kiigo. Bw'oba olaba epoolo zino poolo eno nooza olaba abamu tukozesa buntuntu bwe tukozesa olwo n'ekyuma ne kimala oluusi emyaka 2 ekyene nnyo oba 3 ne kiba nga kigwa naye myaka na buwangaazi. Kitegeeza ki nti n'omwana asobola okubanga asikira oba okitegeera nti omuntu eno bizinensi bw'ogifuna bizinensi teekawo ekino gomanyi nga si byakuteekawo nkya omalenga nga bw'ozimba ennyumba n'oga nti nkubye pulaani n'ennyumba gye nkubidde pulaani si yakuvaawo nkya. Bwe bityo n'ekiyumba kyogenda okubanga olundiramu enkoko zo banga ng'ogenda zimbisanga emiti gineeno banga omanya nti bipolozi z'ogenda okukozesa z'amaanyi kubanga si kyanki. Ekyokubiri emiti gy'okozesa gibeere gya mutindo obeere ng'okozesa emiti emigumu toleeta nkulayidde ng'ozimba ebiyumba nga bino ono kale
producer oli mwennyini asaide okubanga akola omulimu guno eno. Kakati ngenda kubanga nkugamba nti tugenda kwambukako waggulu mbe nga nkulambuuzaayo okwo oyongere okubanga olaba tujja okulaga eno ebweru waggulu birabika bitya mu mbeera efaana bwetyo. Subscribinga, likinga, sharinga.